hadisi kumutwale bijo kajikumala bagamba tetwala omuzannyo gwaffe si bantu balamu kuola nasigata ajja kulama bakuze musamusa mutaano atano musanvu kaga munya atano mubiri oba 02 00 kyenda mubiri nkaga musanvu 11 obenenga wewandiisa mu muzannyo ogundi musine otavaayo eyo nkakasa okakasa abadde yesetinga abadde yetereza abadde alina byamaliriza watuuse dda okubeera nga tugenda maaso tubeerabira olunaku olubeera lwakubiri programu yaffe nonya obusiraamu tutunuulira nnyo ensonga ezikwatagana ku maali y'abasika oba eyabulekwa twebaza basomesa baffe abalungi sheekhe wange sheekhe munabugerere webale kubeerako ne kojja ojamupeera salaamu eyo programu kwali awuliriza nomu ne mutabani wange kakasa naye kwali awuliriza bulungi kakasa programu agiwulira bulungi nnyo barakallahu fikum jazakumullahu khair sheekhe amaze okubeera nga ateerera bulungi kakasa tugenda kubeera nga tuyiga ebikwatagana ku alkafarati biidhnillah taala naam sheekhe bismillah والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم يا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته atendezebwa Allah subhanahu wa ta'ala nanyini matende amajjuvu agatali mu bukende bwonna nanyini kutuwa obusobozi na bulamu olaba nti olwaleero alhamdulillah tulimu abasobodde okubaako emaziga g'omuzindaalo ng'ekitulese si kirala babula kwongera kwejjukanya ku busiraamu bwaffe ku ddiini yaffe ekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala gye tusiimira agamu ku mateeka gaayo ge tukakasa nti geetaagisa nnyo nnyini ddala ate nga tewaliwo gatalina makulu era tewali gateetaagisa era nga mu butuufu twagala okwebaza n'abo bonna abagenda mu maaso okutuwuliriza ne muwaayo akadde kano saawa zino kadde kakuba bisiki buli omu gy'avudde akooye akoze eki naye olina yeerekereza n'agamba nedda kanjigeyo ekigambo ne bwe kiba kirimu ku busiraamu bwange nsobole okubaako ne kyentereeza nsaba Allah ekitiibwa abawemu obulungi ku lw'ensonga eyo ate era abongere okubategeeza ebisomesebwa. Naam, sheekha ku mulundi guli twasembayo nga tulabye kafaara zaali bbiri ze twatunulako. Twasembayo kafaara twala kafaaratul qatli al-qatlu al-amdi wa qatlu al-khata, okutta okw'obugenderevu n'okutta okw'obutanwa. Nkakasabye ebintu bye twasinga ennyo okutunulirako ku mulundi ogwo era ng'olwaleero mu kafaara ezo 5 kkiriza tujja kusembayo ne kafaara zino 2 bi'awnillah mu budde bwe tulina tujja kubanga insha Allah tuzisamarayizinga tusobole okulaba nti tuzimala kafaara kozi buli lwe tujja tulina okunnyonnyola ekituufu kafaara mashallah alhamdulillah kafaara tukiddamu kinnyonnyola omulundi ogwokuna oba gwakutaano kitegeeza penalty kya luzungu kibayita omutango oba okutanzibwa omuntu yenna abaakoze ensobi kwatanzibwa nako mu mbeera y'okubikkirira n'okugyawo ekibi ky'abaakoze kyekiyitibwa kafaara. Yes, kafaara twagamba ziri 5 enkulu ezaayogerwa, 4 zajja mu Qur'an ekitiibwa, ey'okutaano n'ennyonnyerwa mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Era nga mwezi 5 mwe twalaba ezaasooka omwali kafaaratul hajj, twasooka ne kafaaratul yamin. Kafaaratul yamin kitegeeza omuntu abeera asazizaamu okulayira, hanathul yamin wa khalfi nadhir kaman, n'omuntu abeera azizze emabega okweyama kwe naaba nga tasobodde kutuukiriza n'akusazaamu abo emitango. Ne tunulira al-hajj, man qaama bimahdhura min mahdhurati al-hajj aw al-ihram fa alayhi kafaara ala hasabi ma qaama bihi min al-khata. Omuntu yenna abaakoze ensobi mu nsobi zonna ezitakkirizibwa kukola mu hijja oba mu umra, hatta fil umra, omuntu oyo alina kafaara z'alina okuwa era nga kafaara ezo ayimirirawo kubanga aziwa okusinziira ku nsobi gy'abaakoze. Ne tutunulira zo 2. Ey'okusatu gye twalaba era nga gye twasembako ku mulundi guli yali kafaaratul qatl, omuntu yenna abeera se
atanzibwa naki kiki kyatanzibwa nakyo omuntu awuliza ku palo nandibadde nyongeza okutangaza atuweza ku palo nti batwogera ku muntu omufu bwotta n'ofa kitegeeza nti omusango gw'okutta gwe watta gwakuvaako tuli kuggwa omufu nga kasabafu bawuliriza balamu bano naye era bakufa nti tuli ku muntu omufu afudde abantu abamu batera okujja mu bulamu bw'ensi olw'okudduka obuvunanyizibwa ng'agamba nti bwafa biwedde oba ffe abaliwo okulowooza nti andaba gundi yafa kati gw'obanja olwedde yakola ki yafa nedda osanga nno n'alemerako n'agamba lwaki munooza ebyayita yes waliwo n'abalina waliwo n'abalina mentality egamba tebabanja mufu ani yakigamba omuleka omusajja yeewumulira mirembe naye ng'eno alesa akyankalanyiza buli kimu kakati engeri gyakiri nti aba yabikola mukkirize bimubangibwe newankubadde taliiwo katuyibanja abo ababa basigalidde mu bigambo by'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama n'ebimu ku bigambo munjigiriza z'abamanyi omuntu yurathu almayyit dainan kama yurathu min maalihi omufu asikirwako amabanja n'ebyobugagga bye omufu asikirwako amabanja n'ebyobugagga bye kitegeeza ki anti ne bw'aba mukodo ne bw'aba mukodo era muba mujja okuyimirira omusasula amabanja ago biri ebyobukodo bikwatiiwe na Allah we naye era amabanja agagenda kusigala mummwe abamuyinako obuvunanyizibwa abantu ab'okumwanjo abamubeera ku mutima oba abantu abali badde basinga okubanga be bali ku mutima gwe mwe muteekeddwa okuyimirirawo omuntu asobola okuba omukodo kuba ebbali naye ate nga si mukodo kubaaki kubeewu naye ate era waliwo omuntu nga mukodo nze abo mbayita bakopi ate nze kwe wange taba mugagga omuntu akodo okuwulira n'abeewuwe yes tumusasulira anti tumusasulira tumusasulira naye kitegeeza yeeyisizza atya kubanga oyinza okuleka nga abantu buvuddemu ate obalese bakwetamu adda ne baga kyekimanyi n'ebintu byakyo ani akuga tetutawana kusonda tutya kisinziira ku alaka gy'olisi mina nnansi interakta maalak ekola ekyo naye waliwo okubanga tolina kwolesi nga abaliwo ffe tulina okuyamba ate ng'obadde weeyisa nga bw'okola ki bw'oyagala kireke mu mpisa zennyini empisa ez'obuntu ontegere bulungi tasarufu l'insan omuntu yennyini mu nneeyisa ye nga tabadde na buntu insaniyatul insani nga tagirina talina mpisa omanyi empisa sebo n'obusiraamu byanjawulo obadde okimanyi ekyo nabbi sallallahu alaihi wasallam yabyawula kyova olaba wali nga tugenda okuwasa nabbi yatugamba sallallahu alaihi wasallam anaga nti man ja'akum tardawnahu khulqahu wa dinahu fazawijuhu olaba yabyawula okategede bulungi eriyali n'eddiini nga talina mpisa ontegede bulungi ate eriyali n'empisa nga talina ddiini abo bangi bwetuula wali wansi ne bwe giba mizindaalo osobola okuwulira nti ono alina empisa ono talina mpisa yes naye empisa ate empisa zirabikira ku bingi onyambala Allahu akbar yes akati asobo kyegambye nti ebyo byonna byonna tusaba nnyo Allah bituwe empisa tubeere nazo ate n'eddiini tugitambuliremu byombiriri n'eddiini nga tebalina gibali ababigatta alhamdulillah Sheikh Saleh mashallah tusaba Allah tufaananyeko abantu abafaanako bwe batu nga babo kwegamba beesiimisa fi sifatihim wa akhlaqihim wa ghayriha tayib so bwe tuvaawo ne tugenda ate ezo nga tuzimaze 3 ne tuba nga tusigazaayo kafaara 2 ze twagala okubanga tutunako olunaku olwaliro nga kafaaratu al-iftar tetugenda mu kisiibo tunati bi'awnillah saballahu tuseeyo insha Allah taala naye nga kitugenda okumulako kikwatagana ku kisiibo kafaratu siyam au kafaratu al-iftar abantu bangi konkonyi eriyo n'abakyalina emitango gye balina okuwa ila al-an
katundule anti gwe tugenda okutunula kuwono katuzagula bana ba penalties. طيب كفارة الصيام again تجب كفارة على من جامع زوجته في نهار رمضان عمدا. omuntu singa akeera enkya omusajja neyegatta ne mukyala we emisana ga ramadani لأنه إفساد صوم رمضان خاصة بغرض انتهاك حرمة الصوم. انت كتبulungi omuntu agenda nabeera nga akola ekikulifanako bwe kityo ngayagala ku bantu yalinga amenyawo okusiiba naye nga atakoseza ekintu ekitakkirizibwa kubeera nga muntu abreaking okusiiba tekikkirizibwa min ghairi sababi mubih nga lilfitri nga tayitidde mu makubo maki matuufu. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه بجولزي أبي هريرة بالبوتينغا قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أتجز أنت مسجى يجى اليوم بك محمد صلى الله عليه وسلم فقال ناقام هلكت يا رسول الله وانقم بك والله تعب انزي جد نزكيري دي مفدي يا نشقودكو قال ما هلكك وما هلكك نبنا مبوسواك أعطيتي تعب يفدوا قال شافا مقام أنت وقعت على امرأتي في رمضان نعم قالت يا رسول الله سيني زنبتو يا مشالا وانجي يمسانا رمضان وقتا قد نسايني زي مبتو يا مشالا وانجي يمسانا قاتي رمضاني نبي صلى الله عليه وسلم شافا مبوزا نعم قام أنت قال هل تجد ما تعتق رقبة وينوب الصبز وبصبولو كتا ومد هل تجد ما تعتق رقبة يعني تجد ذلك الشيء التي تبيه لك أن تفك من رقبة وصبولو كفني يتي صبولو كبانغا چندنولا ومد إن حديث سيسنت زكا قروالي رزوماني نيو قام أنت هل تجد ما هذا دليل وتوجد في اللغة batugamba nti hadha yustafham biha an ghairi al-aqil tukikozesa ku kintu kyonna ekitategeera sente tezitegeera kasita kibeera nga kikkirizibwa wa yajuzu laka yani naw min at-tasarruf yes buli kintu kyonna kyonna kikozesebwa in the mean as a mean of exchange osobola okikozesa okuta omuddu banza okugamba afe twagala zaabu على حسب الحال والظروف والمعاملات عند الناس okusinzira ku bantu embeera gye bawangaliramu ne exchange yaabwe engeri gyetambulamu kati oyinza okubanga zaabu gwe baagala okutaaki omuddu kamani yuriduna adhahaba lizawaji ngeri abo beetaaga zaabu okukuwa omukyala naam tayib nabbi namubuuza oyina ky'osobola okufuna ekiyinza okukkiriza okuta omuddu qala la kyava agamba ya rasulallah sirina قال فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين شافا مبوزا onasobola oyina obusobozi obunasiiba emyezi ebiri egy'omudiringanwa kitegeeza bw'oba wakusiiba feebu ne maaci omusiibirako wamu oba okategedde ako bw'osiiba januari ne februari aba omusiibira wamu kyekitegeeza ekyo shaharain mutatabiain egy'omudiringanwa nga toliddeemu wadde olunaku n'olumu newe luba lusembayo illa bi'udhurin okujja kunga waliwo ensonga ekusonyiisa qala la nagamba ya rasulallah nidda mutuufu sikisobola qala fahal tajidu ma tut'im 60 miskina kyava mugamba nti hal laka istita'atan an tut'ima 60 masakin osobola okuyisa miskini nkaaga olina obusobozi obusobola obbalisa nyo okulya okunyonyola eri abamanyi okuliisa kw'aba maskini an tut'imahum ghadaan wa asha yes emmere gyasobola okulya ekyemisana n'ekyeggulo hatha huwa hatha sharuhu inda al-ulama olunaku kyosobola okumuliisa olunaku misana n'ekiro misana n'ekiro على حسب أقوال العلماء سنزل بجامبو بيابماني لكن فيه قول أيضا ولوني بجامبو وفعل فعله من فعله أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
اسمه حسان بن ثابت إذا لم أنسى يشكلكو yalinako omutango gwali gwa kusiiba yali kwegamba nga teyasobola kusiiba yani aasha 60 ama fi aljahiliya wa 60 ama fi alislam yawangala emyaka nkaaga mu kiseera ngo Islam tebonnajja Hassan bin Thabit ate wa aasha aidan 60 aman baada maji alislam Islam bwajira na wangala emyaka emeka nkaaga yemyaka 10 momeka mu abiri ge wangala Allah ge muwangaza naye yatuka ekiseera nga takyasobola kola ki kusiiba kakati kana lahu alfidya yali ayina okuliisa لما جاء طعاما ناتي هذا إذا تسمى ليس هذه كفارة هذا فدية يجوز asobola okuliisa yaliisa omulindo yabaliisa bakunganya n'abaliisa omulundi gumu fi kayfiya yes jama'ahum fatabakha wa at'amahum marratan yabaliisa omulundi gumu so hadha kayfiya hadhihi kayfiya طيب nga tugenda mu maaso na omuchere gwange kilo banalya kilo 7 nze wa onakulumu nozibawa onakulumu for example timbaze ulunako omuntu ajja kulya kilo 2 nimbali nakuzanga enkaaga bonna nemba omulundi gumu atla basa nkugamba kayfiya yakhtalif kati go muwadde la basa ngagenda kwefumbira kitegeeza kilo taso kilo bwe bakisinzira ku bantu bayina waka bayinza okubaliyo ne batunga kilo 2 60 miskina bwowanze ngenda kuliisa n'abeewange owadde nze no nedda sebo muma wacho butuuliza nedda bagenda likulli buli miskini yamfarid nandi miskini chali akiro no atigati gwe ekyo kikyo yani ekyo kinayatan nti bwoba omuwadde tagenda kulya yekka ayinayo n'empeekera eri ajja okulya yekka eri abajja okulya abalala kati ekyo si kikyo la ekikyo la alhaddu alayk an tufi madha alwazn gwe kikulu kyo ekikuvunaanibwako kubanga otuukiriza ebipimo ebyo yes almuhim abamanyi bakigerageranya abasinga obungi bagamba nti kwe kubanga otodde kilo 2.5 abamu ne bagamba kilo 1.5 akitegedde alhasabi sharahihim kusinzira ku kunyola ku nakulamba sawa anti agenda kulyako ekimisana nakigwa abana bagamba 2.5 ngeza zakaze tutola likulli fard ku buli omu طيب ثم جلس فاتى النبي او musajja ono nabbi bwamugamba nti owange ona asobola okubeeranga oyisa abantu bano bimsi nagamba ya Rasulullah qala jabaga ya Rasulullah la nedda ثم جلس فاتى النبي صلى الله عليه وسلم برقي أي مقتل نبي صلى الله عليه وسلم كافاليتا ekisero oba kibbo kiyite ekisero oba ekyentende fihi tamur nga kirimu entende qala tasaddaq bihadha kyava mugamba nti genda osaddake ekisero kino maanahu yamweyimirira hadithi ene ine ebintu byetulaga walone hadithi gye tuyinza tujja kiraba mu maaso kati nabbi sallallahu alayhi wasallam bwakimuwa qala musajja ono n'agamba nti fama baina labataiha qala jukira nabbi amuwadde ekisero biri byonna option zonna zamuwadde zimulemye naye option yasembayo nabbi amuleetere ki amusaasidde ayimiriddewo ku sayidi ye amukole ki amutaase ave mu nnyanga namugamba twole ekisero kino kitwale osaddaake ki omusajja yagamba ya Rasulallah fama baina labataiha baina labataiha ikigambo labba ya lubatun wa nuba maana dhalika al-ardu al-mustawiba au al-ardu al-mulbasa bil ahjari aganti kitegeeza ensi amakulu alinga yagamba nti ya Rasulallah ensi yaffe eno judda amayinja temuliimu muntu yenna ansinga bwavu musajja ono kyogera mu Madina agamba ti al-ardu al-mulbasa bil madha bil ahjari kitegeeza nti ensi nga bono laba nti wano for example mu Kampala itaka lye Kampala lyonna lya luyinja luddugavu oba lya balita maramu nga bono ogamba kati itaka lye nakaseke lya amayinja n'ebisigadde kana yamugamba nti ya Rasulallah
ensi yaffe oba ekifo kyaffe oba provinsi yaffe nga bw'ogira weefaanana yonna ejjudde amayinja amaddugavu nkukakasa teriiyo ansinga bwetaavu oba teri asinga bwetaavu kusinga nze n'abantu bange. Fadahika nabiyu sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidha. Nabbi sallallahu alaihi wasallam akigambibwa nti yaseka n'okutuusa okuba nti amannyo ge amagego agamu ku go gaakola ki gaalabika. Kitegedde bulungi. Allah waqala kyava agamba nabbi sallallahu alaihi wasallam n'amwanukula nti idhhab Fatima ahlaka n'amukkiriza fasa n'agamba nti genda olisaabya ki abeewo. Rawahu aljamaa hadithi yaleetebwa abasinga obungi abamanyi baki ba hadithi bonna bagireeta. Anwa'ul kafara. Anwa'ul kafarati sawm emiteeko egitanzibwa omuntu. Emiteeko gy'okutanzi ebigitanzibwa eri omuntu. Ate kafaratul jimaa'u fi nahari Ramadan 3 anwa'i. Omuntu singa yegatta ne mukyala we emisana ga Ramadan ng'ate tukimanyi kiri haram tekikkirizibwa n'abeera ng'agudde mu nsobi eyo emitango ku gino kwe kuli gwayinza okuwa. Yes, emitango gino kwe kuli gwayinza okuwa. Al-itq kisokera ddala kutta omuddu. Saawa zino tebakyaliyo. Bwe babaayo batini nnyo mu nsinga bbiri. Naye tekikyakyaka. Olw'ensi gye bayita Mauritania waliwo n'endala naye erinnya likyanvudde mu mutwe sinalifuna. Wasiyami. Gye bali. Wasiyami n'okusiiba. Kitegeeza kimu kunaakolako kimu nga bwe tulize wali nabbi bwazagirambika ng'agigamba omusajja ono option ono bwegaana nga mubuulira endala bwegaana nga mulubuulira endala. Wal it'am endala eba yakuliisa nga ye option ekola ki esembayo ku muntu aba akudde mu zambi eryo mu kiseera ekya Ramadani. Tulondawo bulungi oba laysa takhyir al ajz baada al ajz omuntu amala kulemererwa. Yes, hadha huwa. Olabi wano amaze kulemererwa nti kino kimulemye n'agenda kukiddako kino kiganye n'agenda kukikola ki ogambe kisooka ekikuraqaba kutamuddu kisookera ddala anji kisobola okugaana naye nga lahu thamanun fi dhalika kiganye si ku buli omu nedda sebo atogenda mujjawa ala yujadu thaman kigerageranyisibwa enda alkhubara nedda eri abantu abamanyi ekintu ekyo bukingeri ekitambula kati olwaliro zaka sebuluza twatandise giwaggulo zaka yatandika ku mulembe gwa nabbi sallallahu alaihi wasallam naye engeri gye baagiwaamu n'olwaliro gye tukyakola ki tukyagobera kyogamba tusobola ku tracing omuddu yagulanga sente mmeka ne tuzikonvatinga ilyawo ala hasabi haddik osinganga go kikoze eki bobo kikokireese kutamuddu bw'aba talabise si butalabika kulemwa kwoli ekyobutalabika kyenjagala ojjewo kubanga ayinza omuddu ayinza okuba nga taliiwo naye nga najidu thamana li'itk kubanga omuddu owaayo ssente okumuta not so yes kati ssente olusobola ozitoola wadde omuddu taliiwo oba kategedde bulungi bateekula emiteendera gy'ebintu ebyenjawulo muteekere kwa situgera mu kisiibo oba kanayita ku WhatsApp nti omuddu gwe bisobyeko ng'ayagala okuta omuddu milioni 2 inshallah ekyo kijja ekyo research tayeb ekyokubiri tugambye puliisa asiyamu shahari mutatabi'ain kusiiba kasitaba ekyomuddu kigaana si kugamba nti sisobola busobozi nedda hadha la budda minhu oba kategedde bulungi okujjako ng'omuntu nti alina obulwadde okugamba obuyinza okuba nga ensonga esobola omulemesa okukola ekyo so oba ekirala ndaba omuntu ayinza okufiira ku muddu ogenda musyamusha emyezi ebiri egy'omudiringanwa temuli mu iftar Allah akbar tayib oba it'am kyekisembayo last option anti naye kijja last option nga zini zonna zikoze eki
ziganye kati sebo tukusanga gwe Sheikh Muwonge tukukubiddeko mithal tugamba kale ekyomuddu kyandigaana kuba tulinza obutasanga obusobozi sebo omuddu currently omuddu si bw'oba omugeraageranyiza ayinza okuba nga millions 10-15 currently yes ngezo nziwo okuva mu Ramadhan paka Ramadhan ejja badiziwe fawwa nenda antusinzira kitegeeza kiki nti ogenda ozisasula ko mpolampola ogenda ozikuŋŋaanya ila an wafakaka Allah ogenda ozikuŋŋaanya yes paka lwozimalayo paka lwozima yustahabu obutayingira mu Ramadhani ndala idha wujida istitaa singa obusobozi bukola ki weebuli tayib then takarrul kafarat emitango isobola okuddiringana oba omusango omuntu asobola okugukola ne guddiringanya emitango egimubanjibwa okugezanga takarrul kafarati lahu halatan kirimu embeera bbiri esooka an yujamia arrajulu zawjatahu akthar min marra في يوم واحد وهذا عليه كفارة واحدة باتفاق العلماء omuntu asobola okujja mu Ramadan n'akola ensobi esooka mu lunaku lwerumu ku makya n'akeera ku makya neyegatta ne mukyala we nekitamumalira ne ku ssaawa 5 n'akola kyekimu ne ku ssaawa 7 n'akiddamu ne ku ssaawa 10 n'akola kyekimu ne walinga tusiibulukuka yes kati ensobi zigenze zikola ki fi yawmin wahid ninga akikoze mu lunaku lumu olwa Ramadhani emirundi egisukka mugumu oyo bagamba nti lahu kafaratan wahida wa in takarrarat al marrat ni wankubadde emirundi giddiringanye fi yawmin aw fi nafsi al yawm akikoze mu lunaku lwerumu oyo kafara jawe eryemu either kutamuddu oba kusiba myezi ebiri nodda kisi bagambi bage kisobola okugwawo okubanga akikola tosobola kumanya nti kyenkoze ensobi nogamba atoba nkiguddemu kankikolerera ddala nedda lala naye bwaba idha wujida mithli bwe kiba kisangiddwa bwe kityo kitegeeza nti asobola okubeera ng'akola era asigala kyekimu naye bw'oba okitegedde kati ate Allah ajja kuvunaana omusango guli ogwa osobola okugwa mu nsobi kati Allah ajja kuvunaana omusango gw'okunyooma newankubadde nga penalty yeweeri oba kategedde bulungi ng'omuntu Allah gwawa ssente okola hijja n'akimanya nti hijja mukakatako agikole naye n'asigala ng'agaanye ng'obusobozi abugina ne bagimukolera Allah agenda kumuvunaana kwekuluntaza oba kategedde bulungi anti akawulidde owulidde singa aba alina obusobozi nga kuma buli muntu lwafuna obusobozi hijja ebe efuse yatteeka gyali ebe mukakaseeko naye singa ali mu gikola n'asigala mu byokwekuluntaza bwatyo paka Allah lwamutusaako okufa Allah ajja kumuvunaana olw'obutakolera mu budde ng'ate olwedde obusobozi bwali bwakola ki bwatuuka dda bwalabika dda naam waliyadhu billah ensonga ey'okubiri ku nsonga ya kafaara gye tubaddeko an yatakarrara ye muntu okubeera nga yatakarrara aljimaa'u fi akthari min yawmin ye muntu okubeera nga olwaliro egasse ne mukyala we n'enkya n'akikola ne luli n'akola kyekimu ne luli n'akola kyekimu paka nga nnaku 15 ng'akikola okantegedde bulungi yes singa akyagenda akthar min yawmin nga kisukka mu lunaku olumu mu mwezi gwe gumu mu nnaku ezaki ez'enjawulo mwezi ogwa Ramadhani wa hadha alayhi likulli yawmin kafaara oyo nno buli lunaku lwakikoze aba agenda kuwakafa omutango gwalwo ala hasabi aqwali wa ala hasabi arjahi alaqwali inda alulama okusinza ku bigambo ebyasinga okubeera nga bitwalibwa abasinga obungi mu bamanyi so omuntu oyo aba agenda kubanga atanzibwa okubanga awakafaara buli lunaku lwakikoze ekitegeeza nti tetukkirizibwa kwegattana bakyala baffe mu kiseera kyaki kya Ramadan yes ate ekirala hadithi twakiyizeemu nti singa omuntu ajje wa imaamu n'aba nga asobola olabye obukulu bw'okubawo bwa Baitul Maali sebo
waliwo hadithi mye banyala okwongereza kweri nabbi sallallahu alaihi wasallama ayogera hadithi n'agamba nti ana waliyu liman la waliya lahu kama qala والسلطان ولي لمن لا ولي له kitegere bulungi eyo hadithi yajja fi kitab an-nikah naye kati waliwo yagamba nti wa ana waliyu liman la waliya lahu aqilu anhu la arithuhu la aqilu anhu wa arithuhu au kama qala nabi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti nze nyimirirawo eryo yatalina ayimirirawo ku ludda lwe oba amuyimirirawo otegede bulungi ate ekira n'agamba nti nze arithuhu wa aqilu anhu yagamba nti nsobola okumusikira ate era nsobola okumuwera diyatul aqila jibaita diyatul aqila eyali badde webayo abafamire yo mu basajja al-ansaba al-waratha abasajja abasika al-asabat min ar-rijali abali badde bagitoola okugikuweerayo ye nabbi asobola okugikola ki yuqalu inda sharh hadha al-hadith bali bajinyonyola hadithi batugamba nti nabbi sallallahu alaihi wasallam yarategeeza nti as-sultan obwobuyinza oba gutwandiise omukulembeze mu kaseera konna asobola okuyimirirawo eryo yatalina mwasirizi nga bolaba imamu bwasobola okuyimirirawo ku mwana omuwala nga talina nga talina mugaba obanga abantu be si basiraamu obanga abantu be bali wala fayuwakkalu al-imam an yaquma bihadha al-amal nabeera nga imamu aweebwa obuvunaanyizibwa obukola ki obukola ate ekirala aqilu anhu nsobola okumutwalira ddiya amakulu nsobola okumununula mu kiseera bw'abanga agudde mu nnyanga eyokuba nti oba aidha alina omuntu gwasse najje wa imamu kubanga asobola okuyambibwako asobola okukwata mu baitumal al-muslimina n'ataasa omuntu ono mu nnyanga mwali ekyo nakirabako mu hadith emu eyali eyaba omumbali bamuyita Muhayyisa ne omulala ayitibwa Abdullah ibn Sahal bwe baali bagenze Khaybar eyo ne batuuka ne baawukana kati Muhayyisa agenda okudda asanga Abdullah ibn Sahal nga akubiddwa ali mu musaayi agezao kugamba alwana n'obulamu bwe naye yamala n'afa fadafanahu wa raja n'amuziika n'akomawo naye bwe yakomawo kato ka Abdullah ibn Sahal akaali kayitibwa Abdurrahman ibn Sahal ne kabeesibako kasanga babiri kasanga Muhayyisa wa Huwayyisa ne kabagamba bayi nti tugende wombaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku nsonga ya muganda wange kugamba yawulira enyiiki agamba lwaki mwagenzi babiri ate gwe okomyewo gwe ng'oli mulamu ate ng'oli afudde ate nga gwe omuziza toga nti mbadde naye nsonga ne zigenda ne zirinnya enkanda paka ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam nabbi sallallahu alaihi wasallam n'abagamba balayire bakube ebirayiro 50 buli omu okubeera nga bijjako ekikwe ekyo ekyokugamba nti be bakoze eki be basse ne bagamba ya Rasulullah wa kaifa nahalifu lam nara tuyinza tutya okulayira nga tetwakoze eki tetwalabye tetwabadde lam nushahid dhalik nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe bagaana okulayira ate n'ono omwana naye nyini eyitalina bujozi kubanga ate yali muto oboli awo nga tayinza kukola ki kuba mwana omuto talayizibwa mu mbeera efaanako bwetyo fa nabbi sallallahu alaihi wasallam akhiran yeke nyini ye yayimirirawo kubanga yejjeereza bano bi an dafa haddiya nabbi kenyini yakwata ddiya ogimanyi twajogera wano mpozi engamiya 100 olwaleero ze milioni 4 oba ze milioni 3 nyanya ku buli ngamiya awulidde wallahu alam almuhim eyo ntuba nga tumuvuddeyo omuteeko ogwokubiri gwe tugenda okubanga ate tunnyonnyola gojja kukkiriza insha Allah gwe kafaratu dhiharu chechi adhiharu huwa qawlu rajuli li zawjatihi anti alayya ka dhahari ummi kibaita dhihar kusaidi yodini ya Islam kitegeeza nti omusajja nga bwana akiri nchana agamba mukyala we tonfananira maama wange nkulabira anti alayya ka dhahari ummi nkulabira ddalanga maama wange onfananira ddala maama wange wa huwa nawu min anwa'i talaq fi al-jahiliya eyo yali nkola y'abasajja bawarabu mu kiseera ekyobutamanya balinga bakikozesa nnyo nga bategeezaamu nti kakaseera akaaba yawukanye ne mukyala we lianna arrajula yaqsudu bitahrimi zawjatuhu alayhi kubanga olwo aba tayagala kuddamu kubanga ate asinkana n'omukyalo oyo kama harrama alayhi ukhtuhu wa ummuhu kama hurima alayhi ukhtuhu wa ummuhu nga bwe yagaanibwa oba bwayinza okubanga takkirizibwa kuwasa nnyina wadde mwannyina bwe bazaaliganwa mu ndeemu
oba mwanyina ku saidi ya kitaawa bazaala. Walaqad dhahara Awsu bun Samiti min zawjatihi Khawla binti Thalaba. Sahaba ayitibwa Aws bun Samit radiyallahu ta'ala anhu, ekintu ekyo yekikola eri mukyala we ayitibwa Khawla binti Thalaba. Falamma dhahabat tashtaki ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam nazala alquran yuwaddihu hukma adh-dhahir fi al-islam. Omukyala oyo yagenda neyekubira enduulu ewa nabbi sallallahu alaihi wasallam ku nsonga eyo yabba kye yali akoze. Bwe yabeera nga agenda kinyola nabbi sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nassa etteeka eryali likwata ku mukyalo oyo. Omukyalo oyo yuqal ekiyafayo kyajja Ibn Kathir fi tafsir Ibn Kathir nga bakinnyonnyola okusinziira ku Imam Ahmad nga bwe yakinnyonnyola ti omukyala yali waka ne bbaawe nga wali musajja yali akoze mu myaka mukadde. Omukyala n'ayingira, bbaawe n'abako ebigambo bye yamugamba mu kuyomba kandi yuqal asa ilaiha, yali ayogera bubi kuga yali empisa ezitali ki nungi. Naye abadhalika ng'omukyala yazigumira ate nga bbaawe amwagala. Naye bwe yamugamba ekigambo omukyala n'agezaako okulaba nga amuddamu. Mu mbeera y'okumuddamu awo faghadiba, musajja n'anyiiga n'amuwerawo talaka. N'amugamba nti alayya kadhahari ummi, onfaananira maama wange, amakulu kati oli haramu gyekola ki gyendi. Ate anadhaako obusiraamu olwo bwali bwakola ki bwajja nga n'amateeka gasinga obungi nga weegali. Najja ayogera enjogera y'omukyala n'aluza binaggweeraawo. Kati omukyala bwe babeerawo mu nju, omukyala kyamuyitirako byabayitirako n'afuluma. Omusajja bw'afuluma ebweru, omukyala bwe yakimugamba n'anyiiga n'afuluma ebweru n'atulako awo, yatula tumuvanya n'akomawo, n'ayagala ate akomewo gy'ali. N'amweta kugamba nga olaba nti abasajja omukyala mwami mufumbo n'omukyala mufumbo. Omukyala kyamunyiiga n'asirika. Omusajja n'ayagala come back eri omukyala, omukyala n'agaana, n'amugana nedda. N'ayagala amubuukire, Khawla n'amwewala n'amwejjako omusajja ayitibwa Aws bun Samit. Era bw'amwejjako n'afuluma ebweru n'agenda ewa neiba, omu ku banneiba be, ne yeewula n'engoye n'agenda ewa Nabbi sallallahu alaihi wasallam kuba byali bitabuse. N'agenda ewa Nabbi sallallahu n'amunnyonnyola embeera eyo yonna yonna eyaliwo, n'abimunnyonnyola sallallahu alaihi wasallam. Nabbi sallallahu n'amugamba Allah ajja kussa hukum ejja okuba ekwatagana ku ki ku nsonga eyo. Era bw'ayitambale kaseera katono nnyo n'abeera nga Allah bw'atyo assa amateeka ago ng'ayogera ku mbeera eyo efaanako bwetyo. Suratul Mujadila fi sadri, yani awaili suratul Mujadila, aya ezisookera ddala Allah subhanahu wa ta'ala zaayogerako ng'agamba nti walladhina yudhahiruna, yasooka agamba nti qad sami Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma inna Allaha sami'un basir. Naam. والذين يظاهرون منكم يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. Eyo aya ennyonnyola bulungi nnyo n'omutango guteekeddwa okubeera nga guweebwa nti Allah subhanahu wa ta'ala ategeeza abasajja abeefaananyiriza bakyala baabwe bannyaabwe ng'akeera enkya n'ayita mukazi we nti maama wange, nkulabira ddala nga maama, kati sikyetaaga ne maama waatali ggwe buli kimu okimmalira mbeera efaanako bwetyo. Ekyo kikyamu nnyo, era Allah subhanahu wa ta'ala agamba singa omuntu akikola ate n'akiddiŋŋana oba kale bw'amala okukikola ate n'ayagala okubeera ng'akitereeza, n'ayagala aveeyo gy'alaze, n'ayagala akikomyewo, fatahriru raqaba, ateekeddwa ku ki kuta muddu nga bwe twagambye. Yes, ayagala okuddiza mukyala. Yes, exactly. Ateekeddwa okubanga olwo ata omuddu au siyamu shahrayn mutatabi'ain, oba okusiiba emyezi ebiri egy'omuddiringanwa nga tanaba nakuddamu kumukwatako. Mutegedde bulungi mumbeera efaanako bwetyo. Ekifayo kyo bwekyo bukyali kiwanvu. Ali muhimu kye tuba tunoonyaamu nti emitango Allah subhanahu wa ta'ala gye yawa okusookera ddala tahriru raqabatin min qabli yatamassa dhalikum tu'adhuna bihi wallahu bima ta'maluna khabir. Okutoa omuddu oba okusiiba emyezi emeka ebiri egy'omuddiringana. Faman lam yajid, abatasobodde biri ebibiri byekulembedde, fasiyamu shahrayn, naam, abatasobodde kisooka fasiyamu shahrayn mutatabi'ain, naye min qabli, ezo ennaku zonna enkaaga z'osiiba mukazi wo batosula naye ila an tantahi min hadha almutango, paka lumala okuwaayo. Yes, owa
omuzeeyi wakawa oba abeera waawo nga ne bwoba obeera naye abeerawo nga wekikuluma tobadde oyagala omuteeka gwe vaawo owulidde so mu mbeera efaanako bwetyo yes kakati ekyo kyonna taadhiba laka okusinziira ku bigambo byokoze eki byoba oyogedde naye faman lam yajid fa it'amu 60 miskina ate olya faman lam yastati ataba tasobodde kitegeeza nti oli ayinza okuba nga tasobola kutamuddu talina busobozi obwo ekyokubiri tasobola kusiiba myezi emeka 2 naku 6 ez'omudiringano tajja zisobola amakulu ng'embeera gy'alimu naddala basawo bagamba tajja kikola ki okusinziira ku medication ate kutya anti ala hasabi itlai alqamar okusinziira ngo ala hasabi itlai alhilal naam okutunira mwezi nedda ssebo nedda tetubalira ku gino gya jirigoli tetubalira ku gya jirigoli somuli ru'yatihi urudi hadithi kriteria weri somuli ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi kitegeeza buli lwoba ogenda okutandika okusiiba olina okumanya okumala ziweddeko omwezi gubonese mu mbeera efaanako bwetyo oba olina okuba nga okola ki ng'okitegeera so eyo ye kafaara esembayo mu kafaara mpanvu nnyo ebintu biriko bingi nnyo byetuyigamu naye almuhimu ebyo ebintu bye tuyize kafaara ezo ino ze ziggadde zetubadde tutunuulira amabanja ga Allah subhanahu ekikakasa nti gwe wenna nanga ali wano singa okakasa nti olina ebbanja mu mabanja ga Allah go ge twogedde gezaako okulaba nti ogalambika muki ng'ogalambika mu kitabo oyinza okuba tewasobola kusiiba naye ebbanja liteekemu kati eno kafaara bw'obanga obusobozi n'oba ng'ofudde nga bali tunakikola kigenda kukolebwa memaali kaladhi tarakta mu maali yennyini bwambi by'obugagga byolese bino bye bigenda okusooka okuba nga bijjibwamu okuba nga bisasulwa wallahu a'lam ekikulu kya bina ekimusa ekiri mu nsonga eno okufa tekumala masaba golesa mabega byotakozeewa Allah tumaliriza nga bino omuntu abeteekamu okubalaata n'atalowooza nti wa Allah abavunanyizibwa sheekh atukwatidde ku bimu bye tukola nga biri wakati waffe n'abaddu n'atukwatira ebimu bye tukola nga biri wakati waffe na Allah subhanahu wa ta'ala omuntu yetima nadhiri omuntu aba n'omutango omuntu asobera mu matya ga Allah byeyamuwa mu mbeera oyinza okulowooza fe abantu oyinza obutategeera kikiwakoze kuba kati sheekha ekigambo mu byasembezaayo omuntu obeera eri mukyalawo kuba mubeera mu nnyumba teri ategeera ovayo bulungi neshaliyayo ng'onyumye bulungi n'omwami n'avayo tekanzu ng'alija bulungi naye omira kyemukoze ekitegeeza kiri wakati bwe menani ne Allah subhanahu wa ta'ala nga omutango gw'olina okuwa tadiban Allah abazzaamu empisa okuwa ekitiibwa omwezi ogw'ekitiibwa kubanga mukkirizibwa bikola naye mu kiseera ekituufu nga oli mufumbo naye abantu beekalizaawo ate ki mbadde tuli bafumbo tewali amahaliga beekalizaawo naye Allah subhanahu wa ta'ala okubazzaamu empisa n'okumanya ekitiibwa ky'omwezi ogw'ekitiibwa Allah yagenda ateekateeka okusinziira kola kino okigaana olw'embeera y'obunafu bw'omubiri embeera ey'enjawulo kikubuze ng'obugezezzaako nsigira bugezi nabuuziza baseeka bonna baseeka bange 3 bona tebamanyi muddu gy'ali we muntu ku mbeera kati ng'eyo tabuliza wala ayinza n'okubuuza mutabani we seeka bwe yasomesa eddiini mutabani gyangu salamualaikum tosubira kubira nti bakuteekera amuddu aliriddawa taata tolina kugenda ku mujji ye n'alowooza nti kimutaasizaawo naye oluvannyuma lw'okunoonya kyakasomeseza oluvannyuma lw'okunoonya n'okufiirawo n'okakasa nti mubutuufu omuddu akaanye kati ogenda ku option eyokubiri siiba ennaku 6 nga toyosezaamu ate nga tozze eri mukyalawo paka lw'omala omutango bwe kiba kiganye ogenze ku ekisembe kye kalekaleko omuntu asobola kisobola kalekaleko fa it'amu 60 miskina mukkirizibwa munno okuwola okuwola ki sheekh kasule nembala muntu okusinziira ku bantu 6 nja kukozesa obusawo bw'omuceere 3 nengenda mu dduuka wa sheekh wange mu kasule nemugamba njama mpola la basa
tekirina mutawaana. Pale FM tumusamu kana zenda ekwali omuntu wa bulijjo program bwetu bitambudde Sheikh Madesi bosibule mudakiika emu eno. Inshallah. Kkiriza nsibule n'obugambo busatu. Akasooka kusooka kubiriza abasiraamu si bahaliya gyeri ekyasomesa. Twetaaga abasiraamu ddala abakuze mu myaka inshallah mujje mubeere nga musoma mahara gonna ge gali tukutanga ogenda ku university. Ekirala twetaaga abantu abagala okukola consultancy office weerisebe Kawempe ekwatagana ku nsonga zino ya Islamic Inheritance Consultancy Limited awo tuli mujje mbeere nga bwe mutu mwebuuza ku nsonga zino mukole ebintu nga mubikolera mu mateeka amaki saate nga ne ku side ey'oluzungu mateeka nawe bennyini tukulambululira ensonga n'ogenda nga buli kimu okitegedde. Office endala eri wali Buddo ku Ibn al-Qayyim awo wennyini wamala Buddo ewa Sheikh Dr. Ibrahim Mugerwa osobola naawe osobola okuba nga oyitawo office endala weri osobola okuba nga nawo bwoti ogenda n'osobola okwebuuza ku nsonga ezo. So inshallah tubakubiriza bannaffe mbeere nga mutweyungako n'ekyensembyayo nakyo sebo nkobulaba famire yange tulinayo olusisinkana naku zombi zijja kuba 11 mwezi ogwokusatu anti era kusisinkana kumanyagana olusisinkana byonna kyekimu wali endese awo kasana ndese kyamira ndese kansembyo ni namba z'essimu zino eri ababayinza okwetaaga okumanya information esingakaawo ku 0703 33 799 98 oba ku 0772 86 16 97 opone 0702 58 95 62 ojja kumanya ebisingawo bonna boyise ku namba ezo. Jazakumullahu tabarakahu wa taala khairan fi dunya wal akhirah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mukaddo wange mwana n'abasigadde nti Makkamadina nabakusisula yakumwenda mwatala ennaku 15 z'ogenda okumala Madina kitegeeza nti kaofa kaggwako omwezi guno nabakusisula genda obeere ng'otereeza osobola okubeera nga ofuna omukisa okutambulako mu Makkamadina. Ate mmwe abaagala okubeera nga mutambula mu feebu bekejjanga olwokubiri obalabuli safari ejja kubanga egenda mu maaso inshallah taala. Twagaliza ekiro kirungi webakirowoza balungi siba Allah subhanahu wa ta'ala kusimye barakallahu fikum Sheikh Hussein Mungi twakadekeri nimukadde wange Sheikh Umar Kasule twagaliza ekiro kirungi sport sibatusinda. Assalamu alaikum.